Abaagala abalungi abeekuumira ku Senga Faith nga bulijjo olwaleero nzize n'eddagala ery'abakyala. Eddagala lino eno tuliyita kamubiri. Abakyala abasinga bakamanyi. Njagala kwogera ku migaso egiri mu kamubiri eri ffe abakyala. Ebikisookera ddala oba kye nandyagadde okusooka okuteekako essira nti gwe wenna omukyala yali akozezaako ku masturbation eddagala lino lijja kuyamba nnyo. Nti abakyala ebiseera ebisinga bw'oba oweemazisa oba nga wakozesaako kukwemazisa kikuleetera okubula feeling ate kikendeeza n'omusino gwo ne gubeera nga gukendera mu sayizi sinakindi n'okuggwerera. So kamubiri kano kajja kuyamba nnyo gwe yali akozesa ku masturbation n'obulwa feelings zo nga tokyalina appetite ya musajja kyentegeeza. Kugamba ne bwakwatirira toyima oli awo olinganga kiti teweefiiringa tomufiiringa. Ekisookera ddala ojja ddikwata ojja kunoga obukoola bwaffe then obwozeeko bulungi nga bulijjo. Omala okubwozaako buteeke mu ssefuliya bufumbe. Bw'omala okubufumba buteekaawo buwole olitawaaze. Eddagala lino mu kulitawaaza likuyambako okuzzaawo omusino gwaffe guno mpola mpola ne guzimba mpola mpola. Okiwa time saagala okikola ennaku 3 odde wano ngambe senga nga tewali nkyukakyuka nedda mukwano okiwa obudde. Omanyi mwe mwagala bya express mulinga abagamba nti bya bufuusa nedda bambi eddagala baliwo obudde. Olaba naye bakuba eddagala mu ddwaliro baliwo obudde bwe lirina okukoleramu sirya express. Bw'omala osobola okufumba gwe atalina feelings osobola okufumba n'onywa eddagala lino eno kikuyamba okuzza feelings zo. Ofumba n'onywa ekitundu ky'ekikopo oba osobola okunywa ekikopo kiramba kiva gy'oli ate nga lijja kuyambako n'okufuna amazzi g'omu mana. Ebiseera ebisinga nabagamba nti amazzi gano eno gatambula nnyo ne feeling. Teri muntu asobola kugamba nti siina feelings oba siina bwagazi bwa musajja ng'alina amazzi mu mana. Ekyo tekiriyo, tekisoboka. Tebakulimbanga, tebakubbako ssente zo za bwereere. Teri muntu asobola kugamba nti nze siina feelings oba nze nina amazzi naye siina feelings. Taliyo, bitambula bibiri. Era bw'oba tolina mazzi weebuuzanga nnyo oba weenyoonyanga nnyo n'omanya ddala feelings zo obwagazi bw'obuyina. Bw'omala okumanya nti olina obwagazi then awo n'olyoka onoonya ekiddako oba n'onyoonya eddagala ly'amazzi n'omanya nti nina obwagazi naye ne bwenkola ntya tebijja. Kubanga ebiseera ebisinga nabagamba okwezina oba emmana okutuba kisinziira mu bwongo obwo. Kyova mbagamba nnyo abaami baffe noonyiiza omukyala ate n'oyagala akusanyuse bannange mutusaasira anaakusanyusa atya? Mwebeereremu. Ng'ekyo tukitadde ebbali. Ekintu ekirala akamubiri kye kakolako eri abakyala abalina okusiiyibwa mu mbugo nga ofuna okusiiyibwa wansi eyo osobola okukwata kamubiri kano eno naawe era n'okafumba kye kimu n'okanywa. Kakuyambako ku infections. N'ekirala ky'osobola okukakola ng'oyagala okwejjanjaba infections osobola okukakwata n'owesitiiminga. Abakyala temumanyi kwesitiiminga. Okwesitiiminga kwe kutya. Kwata kamubiri kaffe kano kateeke mu ntamu kafumbe. Funa baketi yaffe nga ng'omu bulungi. Waliwo zino baketi eziri e Uganda enjeru ezibeeramu langi. Ezo baketi ezo zennungi kubanga ebiseera ebisinga buno bubaketi obulala bw'okatuulako kakola kikagooma engeri gye gali nti amazzi gaboledde gabuguma. Ate tuba tugeetaaga nga gabuguma tetwetaaga mazzi ganyogoga kubanga ebbugumu eryo lye ligenda okutukolera. Bw'omala otokosa eddagala lyaffe lino eno kwata yewa mu baketi yo weeyambule wenna oba osobola okweyambulako wansi kiri gy'oli naye kuba engeri gy'oba ogenda otuuyana kiba kirungi ne weeyambula. Weesibe leesu yo osobola okufunayo kitawulo ekigumu obulungi oba ekibulangiti ekigumu obulungi. Tuula ku baketi weebikke wansi eno obeere nga weesitiiminga ebbugumu eryo nga liyingira mu mana. Okwesitiiminga kulungi nnyo abakyala mu kyegendereze. Okwesitiiminga kuyamba okuleeta amazzi mu mana. Okwesitiiminga kutuyamba okutta infections ezo ezitulumba. Ebyo ebituleetera okusiiyibwa, ebituleetera okukola ki? Okwesitiiminga kukola olususu lwa emmana. Amatama gano eno ne gabeera nga gagonda bulungi ate ne gabeera nga ganyirira.
so mweyigiriza okusitiiminga. Eddagala lingi nnyo erisiitiiminga naye leero nzize kwogera ku kamubiri. Wemba waakulyogerako tujja dyogerako mu general nga tusomesa ku kusitiiminga. So kamubiri kano eno eri bannakawere kasobola okuyambako ku bwoka bw'omwana. Omwana wabanga akaaba obwoka osobola okumukwata n'obeera nga okamuwa kamuyambako ku bwoka. Then nga tuzze era ku ludda lw'abakyala kamubiri kano eno osobola okukateekamu kukafumba n'onywa amazzi gaako era nako kasobola okuyamba okufuna ku mazzi g'ekikyala. So munzikirize ndowooza nkome wano olwaleero. Mbagambye omugaso ogusoose gubadde gwa masturbation, eyali amasturbatinze kuba yali yeemazisizzaako, omusino ne gubeera nga gukendeera gukakozesa, kayamba nnyo. Munzikirize nkome wano olwaleero. Mubadde bawuliza balungi, temujjanga okwo. Teweerabira subscribinga, kulayikinga n'okusharinga. Bw'oba olina kintu kyonna kyonna kye weebuuza osobola okuntera mu comment section n'ongamba Senga njagala kumanya ku kino, mba nkola video n'enkunnyonnyola. Bw'oba nga oyagala twogere privately, ennamba yange osobola okunfuna ku +256 78 40 28 60. Just WhatsApp me. Tonkubira ssimu kubanga sinza agenda ogikwata. Ne bw'onaagikuba ojja gikuba bagikwate nga by'obagamba tebabitegeera. Mpozi n'ekirala waliwo eddagala lye tutunda. Gwe wenna omukyala nnabukalu oba ayitibwa nnabukalu ayagala amazzi. Gwe wenna nti olina omusajja takuwa, oyagala kuweebwa. Gwe wenna emirimu gyesibye, buli mulimu gwe bakuyitako era gwe batawa. Gwe wenna ayagala okuganja eri bbaawo. Naawe ali eyo ng'oyagala kufunza ng'emma nekuyitiriddeko, okozesa eddagala liganye, osobola okukuba ku nnamba eno. Bw'oba oli Uganda kuba ku nnamba 0788 78 32 Bw'oba oli mu UAE, nkizeemu UAE, osobola okunterako WhatsApp message ku nnamba gy'ensomye eyasoose eya +256 785 40 28 60. Onterako WhatsApp message, don't call, tokuba. Kuba ne bw'onaakuba ennamba sinze ngiina era sinze ngenda okukukwata. Omukama abankuumire, mbadde bawuliza balungi, mwebale nnyo kumpagira, temujjanga okwo. Basubscriber bange abakadde bambi mbeebaza, mwebale kwekuumirako. Nammwe abapya mbaaniriza okubeera nga mugenda kwegatta ku famire yaffe. Bingi bye mugenda okusanga wano, kwebuulirira, okusomesebwa, buli kimu mujja kisangawo ku channel yaffe eno. Omukama abankuumire, temujjanga okwo. Musula bulungi, ate abaakazuukuka musiibe bulungi, abagenda okukola mbaagaliza olunaku olulungi. Yonna vidiyo eno bw'oba ogirabidde mu kaseera mw'oba okalabidde, kimanye nti nkwagala nnyo. Omukama yeah.